okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe atulaba ku 3ABN TV tukwanirizaako olunaku olw'olwaleero. Tukwebaza olw'okubanga ozze okubanga owuliriza obubaka Mukama bw'atuteekateekedde enkya ey'olunaku olw'olwaleero. Tumwebaza Mukama Katonda Kitaffe akuyisizza mu kiro ng'okyalina omukka ogw'obulamu. Era tukwebaza olw'okubanga ogoberera puroguramu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya. Era twebaza Mukama olw'ebyokuyiga eby'enjawulo bye tuzze nga tuyiga. Amannya agange nze Nakaweesi Georgia era nga nsabira mu kkanisa emanyiddwa nga Kabulengwa Sabbath School esangibwa ku lusozi Kabulengwa mu kifo ekimanyikiddwa nga Nansana. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero kirina omutwe ogumanyikiddwa oba ogumanyiddwa nga omulyango oguyitibwa okwebaza. Omulyango oguyitibwa okwebaza. Ebyokuyiga byaffe ebizze nga bituyigiriza ngeri ki gye tusobola okuba nga tusaba, engeri ki gye tusobola okuba nga twogerezaganya awamu ne Katonda waffe okuyita mu kusaba. Nga tetunnatandika kyakuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero nkusaba twewombeeke ku lw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti n'olunaku olw'olwaleero otusobozesezza okujja mu maaso go enkya y'olunaku olw'olwaleero kubanga tuyiga, era tukusaba Mukama otuyigirize. Mukama nange nga ngenda okuba nga mpita mu kyokuyiga eky'olwaleero nkusaba Mukama ompe ebigambo onnuŋŋamye n'omulabi waffe yonna gy'ali Mukama asobole okuba nga yeetwaliramu. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulyango oguyitibwa okwebaza. Nga tetunnatandika nkusaba omulabi waffe okwate ekitala kyo oba Bayibuli yo yonna gy'oli obikule mu Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olwokuna. Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olwokuna lugamba bwe luti: muyingire mu miryango gye n'okwebaza ne mu mpya ze n'okutendereza, mwebazenga mukuze erinnya lye. Olunyiriri luno nga bwe tululabye olutugamba muyingire mu miryango gye n'okwebaza ne mu mpya ze n'okutendereza, mwebaze mukuzenga erinnya lye. Nsuubira nti bwe tunaamalira ekyokuyiga kyaffe tujja kuba nga tutegedde lwaki Mukama Katonda atuyita okuba nga tuyingira mu miryango gye n'okwebaza. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiwandiikiddwa era nga kirina obubaka buno wammanga. Omulyango ogwogerwako kwe kwebaza. Era nga tulaba nti ekifo ekitukuvu mu ddungu bw'osoma mu Bayibuli yo mu ndagaano enkadde ojja kusangayo ekifo ekitukuvu. Ekifo ekitukuvu kino mu ndagaano enkadde kyali kyazimbibwa era nga ekifo ekitukuvu kino mu ddungu kyali kyetooloozebwako olutimbe oluwanvu olweru obulungi nga lwa fuuti 7 obugulumivu ku kifo kya mikono 5.25 obugazi. Kyateekebwangako omulyango gumu ogwali ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ku mulyango guno we waabanga ekkubo lyokka
eriyingira mu kifo Katonda w'atuula nga gutegeeza Yesu eyagamba nti ye ly'ekkubo lyokka ery'amazima. Tusobola n'okubikkulako mu Yokaana essula ya 14 olunyiriri lwa 6. Yokaana essula ya 14 olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti: Yesu n'amugamba nti, nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Tulaba nti Yesu yayogerwako mu byawandiikibwa nga ekkubo n'amazima n'obulamu, era nga omuwandiisi waffe yeeyongerayo n'atulaga nti era omulyango gwokka ogw'amazima ye Yesu, era nga bw'oba obikkudde mu bikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiriri olw'12 katulusome. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiriri olw'12 lugamba bwe luti: so tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Amiina. Si weewaawo, tewali linnya ddala litugwanira okutulokola. Ensi eno gye tulimu tulaba nti Sitaani azze atulimba. Sitaani alimbye abantu mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri eyeewuunyisa. Abantu bangi abasuubira eyo gye bali nti okutuuka eri Katonda osobola okuyita mu linnya oba mu muntu yenna. Nsuubira nti wali okiwuliddeko naawe eyo gy'oli, nti osobola okuyita mu katugeze Peetero, katugeze Maliya, katugeze omuntu yenna okuba ng'otuuka eri Katonda. Bayibuli ekikkaatiriza mu bikolwa by'abatume essuula ey'okuna olunyiriri olw'12 nti Yesu yekka ly'ekkubo n'amazima mwe tusobola okuyita okuba nga tutuuka wa eri Katonda waffe. Era nga tulaba nti bwe tweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero, aboonoonyi abeenenyanga bwe baaleetanga ssaddaaka zaabwe mu kifo ekitukuvu baalinanga okunoonya ekkubo wakati mu nkuyanja y'ensiisira ez'ebulungululanga ekifo ekitukuvu ku buli luuyi okutwalanga endiga. Kyategeezanga eri buli muntu nti laba omuntu eyayonoonye kiteekebwa okubanga kyakubanga n'ensonyi. Omuwandiisi waffe ow'olunaku olw'olwaleero bw'atyo bw'atugamba. Era nga bw'ogenda mu bulamu obwa bulijjo, mu butuufu naawe omulabi waffe atulaba, nzikiriza nti okwonoona mu butuufu kikwasa ensonyi. Okugeza oyinza okuba ng'oli eyo n'olaba oba n'owulira nti gundi yabbye ssente ewa gundi, oba gundi abadde akolera ono naye yamubbye ssente nnyingi. Bwe kikutuukako mu matu naawe okiwulira nga tekisanyusa. Bwe kikutuukako mu matu naawe okiwulira nga tekikola ki? Tekisanyusa. Oba tugeze nti gundi yakutte omwana we, kiba kya nsonyi nnyo. Naye tulaba nti wano ekyabangawo nti omuntu bwe yayonoonanga yatwalanga endiga
Wano nno kino tulaba nti kyali kitegeeza nti akkiriza nti mwonoonyi. Eri Katonda olina okukkiriza nti mu butuufu oli ki? Mwonoonyi. Newankubadde nga eri abantu kiyinza okuba nga kikwasa ensonyi, naye Mukama atusuubira okuba nga tukkiriza nti tuli boonoonyi. Era nga bwe tuba tukkiriza nti tuli boonoonyi ne tugenda eri Katonda nga tukkiriza ddala okuviira ddala mu mitima gyaffe nti tuli ki? Tuli boonoonyi. Era nga tulaba nti Mukama bw'oba weeyongeddeyo ye mwetegefu okubanga atukkiriza newankubadde nga tuli boonoonyi. Eri Katonda okwonoona ne tukkiriza nti tuli boonoonyi si kya nsonyi, newankubadde ffe kiba kitukwasa ensonyi, naye Mukama atusuubira okuba nga tutuuka ku digiri ey'okukkiriza nti mu butuufu ndi mwonoonyi, era nga Mukama yasobola okuba nga ansaasira n'ansonyiwa ekyo kye mba nkoze. Era nga bwe tweyongerayo wano tulaba nti era omuntu ne bwe yayinzanga okuyita mu nsiisira nga tewali amulabye, era waabangawo ekitundu ekiweza ebigere 500 awataabanga nsiisira okwetooloola ekifo ekitukuvu. Mu kitundu kino ekigazi ddala era ekyetadde tewaabangawo oyinza kwekweka. Ekyamazima omwonoonyi ateekwa okuba nga yasanyukanga oluvannyuma ng'ayingidde mu mulyango ng'awonye abatunuulizi n'abasekerezi. Newankubadde nga ensi eyinza okutunuulira nti noono naye eyabba ssente okuva ewa gundi, noono naye eyakwata omwana we naye azze eri Katonda. Tulaba nti gwe bw'otuuka eri Katonda ng'oyise mu Yesu Kristo, wabaawo omugugu gw'owulira nti gukutikkuddwa, wabaawo essanyu ly'owulira kubanga Katonda aba akusobozesezza oba osobodde okukkiriza nti mu butuufu oli mwonoonyi. Era nga omulabi waffe atulaba olunaku olw'olwaleero, nkusaba yonna gy'oli okubanga tekikukwasa nsonyi kukkiriza nti oli mwonoonyi. Wabula bw'obanga oyonoonye, Mukama akusuubira okubanga okkiriza nti oli mwonoonyi, era n'omusaba ekisonyo akusonyiwe okubanga osobola okubanga oddawo muno notabagana wamu naye. Nga tweyongerayo n'olwekyo tulaba nti omuwandiisi waffe atugamba nti n'olwekyo omulyango gwakolanga ng'omuziziko wakati w'omwonoonyi n'ensi. Emitawaana gyonna omwonoonyi gye yabanga nagyo kaakano gyabanga gisigadde mabega. Mu ntegeera entuufu ey'ekigambo, mu kiseera kino gyabanga giyingira ekifo ekitukuvu. Oba oli awo yali asiima olw'obukuumi buno obwamukolerwanga ekifo kino ekitukuvu, ko n'okwagala kwa Katonda okwamwanirizanga ng'amugwa mu kifuba, ekyabagulanga omuwandiisi wa Zabbuli okuyimba nti muyingire mu miryango gye n'okwebaza ne mu mpya ze n'okutendereza.
mwebazenga mukuze erinnya lye ng'era bwe twakirabye mu Zabbuli 100 olunyiriri olwokuna. Nga tetunnaba kumaliriza kyakuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero, tulaba nti nga bwe tusaba Katonda buli lunaku, nga bwe tusaba Katonda mu biseera byaffe ebya bulijjo, Mukama nno bw'atyo bw'atusuubira n'okumwebaza. Ebiseera ebisinga twerabira okwebaza Mukama, naye Mukama atusuubira nti nga bwe tumusaba, nga bwe tugenda mu maaso ge n'okusaba, bwe tutyo nno bwe tulina okuba nga tukola n'okufuba okulaba nga tumwebaza. Mukama bw'aba nga atusaasidde n'atusonyiwa ebyonoono byaffe bye tukola, Mukama atusuubira n'okuba nga tumwebaza kubanga ye yekka nga bwe tulabye nti okuyita mu mwana we Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Era nga tulabye nti Yesu yekka ly'ekkubo eritutuusa eri Katonda waffe. Omulabi waffe atulaba bw'oba ng'oli eyo, ng'oli mu kunoonya kifo awali obukuumi obwa waggulu, obuddukiro eri omwoyo gwo, obwekweko mu biseera eby'omuyaga, nkusaba oyingire mu mulyango oguyitibwa okwebaza. Obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu. Era nga tuyize era nga tulabye mu kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero nti omulyango oguyitibwa okwebaza ye Yesu Kristo. Tekirina kutukwasa nsonyi bwe tuba nga twonoonye okuba nga tudduka ne tugenda mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tulabye nti ye mwetegefu era ng'emikono gye myanjuluvu okubanga tutuuka gy'ali oba okubanga tugenda gy'ali n'atwaniriza era n'atusonyiwa ebyonoono byaffe byonna. Era nga nkusaba yonna gy'oli okuba n'olunaku olw'olwaleero mu maanyi ga Mukama Katonda waffe atusaasire era akusobozese okubanga bw'obanga waliwo ebikusobyeko mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, osobola okubanga ogenda gy'ali n'okwebaza n'okusanyuka n'okutendereza ng'omusaba akusaasire akusonyiwe ebyo byonna ebiba bikusobyeko. Era nga newankubadde ensi eyinza okutunuulira n'ekulaba nga atalina magezi, omusirusiru, oba yandikulowoozezza oba n'ekutunuulira nga bwe yandikutunuulidde, Mukama akusuubira okubanga ebyo byonna tobitunuulira wabula ng'ogenda n'okwebaza olw'ebyo byaba akusobozesezza okutuukako, era nga ye mwetegefu okubanga akusonyiwa ebyonoono byo byonna. Era nga nsembayo nga nkutegeeza era nga nzikaatiriza nti Yesu yekka ly'ekkubo ery'amazima eritutuusa eri Mukama waffe Katonda. Era nga tulaba nti tewali muntu mulala gwe tusobola kuyitamu kubanga tutuuka eri Katonda. Tewali muntu mulala gwe tusobola kuyitamu okubanga tutuuka eri Mukama Katonda okuggyako nga tuyise mu Yesu Kristo. Nkusaba weewombeeke omulabi waffe ku lw'okusaba.
Mukama Katonda kitaffe tukwebaza kubanga obadde wamu naffe n'otuyisa mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Era Mukama nga tukusaba otusaasire tuleme kukwatibwa nsonyi kujja gy'oli nga twonoonye, wabula mu kwebaza okuyita mu mwana we Yesu Kristo tusobolenga okujja gy'oli okukusaba ekisonyiwo. Nkusaba omulabi waffe ow'olunaku olw'olwaleero, eyo yonna gy'agenda okuyita, abagenda okukola, Mukama obawe omukisa, byonna gye bagenda okukola, bye bagenda okukwatako, Mukama bibeere bya mukisa. Abo bonna abantu be bagenda okutuukirira olunaku olw'olwaleero balabe Kristo mu bo olw'enneeyisa yaabwe. Beera wamu naffe ku kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.